tusooke tulwane pulezidenti bw'atuula mu ntebe ekigendererwa kyaffe tusooke tulwanyise Museveni agende pulezidenti wa kitalo nnyo era kitalo ddala. Oyo ye mugenzi Sarah mukyala wa mukulu John Damulira eyabuzibwawo mu 2020 era ebbanga eryo lyonna omukyala oyo babadde bazze nga babanja omwami we. Abanakibiina bagezezaako buli kimu, bababeereddewo mu buli mbeera. Kaakati ono omukyala yeggasse ku mukyala John Bosco Kibalama eyafa mu nfa etaategerekeka. Be bakyala babadde bavangayoko nga basitula eddoboozi naddala mu kubanga babanja babba baabwe n'okwogera ku ebyo ebigenda mu maaso aneeno mu ggwanga Uganda ebitulugunya Munnayuganda ebyembi. Naye bw'atyo bwe yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Baawe amayitire ge teryamanya okuva 2020 kati emyaka gigyo 6 gyekulungudde. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongera okuba nga tusabira ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi Mukama abenga amuwa ekiwummulo ekirungi. Atuulire ono ki kyayongerako nabiki byatugamba naddala ebikwata ku mukyala ono, obulamu bwe nga bwe bubadde okutuuka okulwala okutuuka awo era naki ekimuviiriddeko okuva nga ava mu bulamu bw'ensi eno. Kubanga bwe tutagyogereko katunuulira Muzeeyi Damulira bamuwamba emyaka gigyo gigenda mu 8 tebamanyi eddaalo gye liri, tebamanyiwa bajja ab'amagye ne bamutwala oba baamutta. Omukyala abanjizza bbaawe ebbanga lyonna, omukyala n'abanja omwami we ebbanga lyonna nga tewali amulaga. Wabula bano olw'okuba tebalowooza ku bannansi ne famire, abaana omukyala abadde ayambibwako ekibiina kya National Unity Platform, naye omukyala abadde alwana okulaba nti taata w'abaana akomawo, ng'alwana abanja taata w'abaana yalagawa. Naye essaawa zino omukyala abadde ne stress eza bbaawe, abaana, kati oyo afudde. Twakamala mu wano nga tuli mu campaign mukyala wa John Bosco Kibalama. Mukyala wa John Bosco Kibalama bamusanga mu bino bye banaabiramu mu binaabiro nga alinga eyatugiddwa bamubisse nako. Mukyala wa John Bosco Kibalama abaana yabaleka, taata tetumanyi gyali oba yattibwa oba yakolebwa ki tewali. Kati essaawa zino ne mukyala wa Muzeeyi Damulira, musajja watu yali wa Kisekka anoonyeza baana be, abaweerera akoze edduuka lya Speya olw'okuba alina ekipande kya Bobi Wine mu dduuka. Bajja ne bamupiikingawo, bwe bamupiikingawo ne bamutwala n'okutuusa kati tewali amanyi Muzeeyi Damulira gy'ali. Omukyala ogenda okufa, omukyala atambudde buli wamu abanjizza bbaawe, akoze buli kimu n'anoonya bbaawe. Buno obulumi gwe tomanyi kyekitegeeza mukwano gwange ndaba. Bbaawo mukyalawo ne bamutwala n'ogamba oba gyali myaka 1 oba gyali myaka 2 oba gyali myaka 3, nti akale singa tulaba oba amagumba ge ne tumuziika ne tumanya nti abaana ndibalaga nti amalalo ga kitammwe gali awo, abaana ndibalaga
nti ono omukyala yatuuka n'okwogera n'agamba abaana olumu bwe babeera ku TV nga balabye omusajja omunene alina ebirevu ebiringa ebyeruyeru nga bagamba daddi yuuyo nga balinga abaana beerabira dda. Gwe tomanyi bazadde ab'abantu abo, omanyi bino ebintu tubyogera, Mwami Museveni kiringanga ggwe ne bukyanga Natasha tomulabako, ne bukyanga Patience tomulabako, kale Janet tomulabako mukyala wo. Kati ono omukyala afudde abadde talaba bbaawe yalagawo emyaka gibadde 7-8 wakiri ng'asaba wakiri bamuziike nekyo kyagaana. Bulumi ki bw'afiiriddemu omukyala ono? Bulumi ki bw'afiiriddemu omukyala ono? Era aliyagala gavumenti y'abantu bano ne mubuzaawo abantu 18 abalala bo ne babatwala mu makomera, ne bano 18 ne baminisita ba Museveni bannabbanja. Nabbanja ajja n'akugamba fe abalina John Bosco Kibalama. Nabbanja bamala okugamba fe abalina John Bosco Kibalama n'akugamba nti Kibalama be batta abantu ekiboga era weeyo kakiri fe tumwina. Ne wayitawo omwaka gumu 2 ne babireeta mu paalamenti nga bababuuza wagamba mu abalina Kibalama, where is Kibalama? Nabbanja yennyini n'ayimirira n'agamba Kibalama oyo gwe nali ntegeeza chairman w'Okavule, ye chairman wange ow'Ero C1. Luli yayogera John Bosco Kibalama, ono si ye John Bosco Kibalama gwategeeza chairman w'Okavule gwe wali otegeeza nti ye yatta abantu abapoliisi ekibuga. Lwaki ye temumukwata? Kati omukyalo ono afudde, gwe tumanyi kyekitegeeza bbaawo eyali aweerera abaana n'abula emyaka 7. Omukyala afiiridde mu bulumi, afiiridde mu mbeera enzibu. Kati olwo mamita Maama Kawenja omukyala oyo atera okunkubira abwanje omwana wange ali ludda wa? Obuzzukulu buli awo. Omwana yali alina omu yamuyamba mukadde. Nalabako Mukulumpuuga wagendako mu famire zaabo ng'ogenda okompayiringa ne Joyce baagala munoonyereza. Mwatuuka wa? Obulumi abantu abo abawambibwa babba baabwe, abalekeddwa nga bannamwandu nga bato. Guno omukyala teyalifudde nga bbaawe waali. Stress abamu kuba kati weebuze mukyala Kibalama bamusanga mu kisinki ekyekinaabiro kino bye banaabiramu nga ayafudde yabikkiddwa nako. Obulumi bwe mutadde ku bannansi mugenda budda wa Mwami Museveni. Abaana ba Kibalama bagenda kwogera kize Mwami Museveni bino mbigamba. Waliwo omukyala, nze omukyala yali mukwano gwange lwaki kuba sikibagamba nga omukyala bamuteega. Abakyala abo bakolere Switzerland emyaka 20 mu egyo 25 years. Bakolere Switzerland emyaka 25 bamuteega. Baawe kwa baali basomye ne babeera ne Switzerland ne basoma ne bakola akasente ne bakaweereza Uganda. Bwe bakaweereza Uganda akasente ako ne bagamba kakole katugulira amaka.
twabali balina poloti eyo Entebbe ne bagamba poloti eyo tujongereko poloti eyo egaziwe ne bazimbawo ennyumba ya kalina ne bazimba amaduuka n'abapangisa ne bakola buli kimu. Omukyalo oyo nga bali mu myaka 65 omwami 68 ne bagamba tubonyebonye mu muzira tukoledde ebbanga ddene nga tuli mu muzira katudde ewaka ne bagamba katudde ewaka ne bajja ewaka ne babeerawo omwezi gumu babakwata ogwokubiri omutemu n'ayingira n'ajja omukyala yamusanga wansi ategekera bbaawe byakulya biki ne bamukwata akabadiya nga toyogera kigambo kyonna ne bakwata ekiso ne bamusalako obulago ne bamufumita omukyala n'agwa wali. Mu Uganda ne wayitawo ebbanga ttono ne bambuka waggulu ono bamaze okumutta omukyala taata ali waggulu alina byasoma mawulire biki naye ne bakwata ekiso yerwanako alwana naye ne bamutta ne bamusuula wali. Myaka gya bukadde babonyebonye mu kitundu mwe babattidde mulimu zikamera ogwo omusango tegubangawo tebagufangako. Wayitawo ebbanga ttono baali abafamire bategeka okuziika abeeno abaana be baaleka bano ebweru ne bagamba nedda taata tebasobola kumutta bwe batyo ne maama. Era eggwanga fu litasobola kukuuma bannansi taata ku ssente ze baaweerezanga okukola eyo. Buli lwe tulaga poliisi etubuzaabuza poliisi etubuzaabuza abaana ne basalawo ne bagaba taata ne maama baziikibwe Switzerland. Eryo eggwanga tulikyaye tetuliddamu eyo ensi tetulibeeramu eyo ensi. Abaana ne babiteeka mu kkooti ne babakkiriza emirambo baagitikka baagitwala battibwa. Kati ssaawa zino Mwami Museveni yalooza twerabira abantu 18 abattibwa ba John Bosco Kibalama bali luddawa ba Muzeyi Damulira bali luddawa. Ddala abantu baffe gavumenti yene n'abattanga busi ne tutunula butunuzi. Waliwo abantu kati be baatiisa n'okwogera nti baafiirwa abantu mu kalulu akawedde. Bano simama jambere batta abantu bakuba balemaza abantu. Abantu abo ebikolobere byabakolebwako baali bifunye singa si gavumenti eno. So ebintu ebyo byonna weebiri ne ffenna tulina okutegeera era tulina okumanya obulumi. Ono omukyala afudde n'obulumi bwa bbaawe n'abalala bangi be batuga katwala omukyala oyo omwana wa Katikkiro baaga yadde agenda wa boyfriend ne bakibuzaabulizaawo kusoma boyfriend nattibwa. Tulaba abantu battibwa. Tunaatunula butunuzi ensi yaffe ng'eri bwetyo ng'eggwanga lyaffe liri bwe lityo. Awo nno bakadde bange tutunule tugaziye obwongo
ate ono ye avuddeyo n'agamba nti okuva n'olwaleero alangiridde tagenda kuddamu kwogera ku kintu kyonna ekikwata ku politics. Agamba nti oluvannyuma lwa mami we okufa mami we yalabanga obutambi bwe yakolanga ng'ayogera ku byobufuzi ne bimuleetera pressure, wabula abamu bagamba nti yalidde. Katusooke tuwulize byagamba. Olwaleero ndi wano tegeeza bafollowers bange mwenna abangoberera nga mungoberera lwa byabufuzi nti sigenda kuddamu kwogera ku nsonga za byabufuzi kubanga siri ready kufiirwa muntu mulala ate ali ow'omugaso ennyo olwa pressure gye mba nteekawo. Maama wange abadde alina pressure era nga tumujjanjaba kituufu, naye ku luno eno lwe yamukuba yajja nga y'amaanyi. Mu kujja nga y'amaanyi n'afuna stroke side emu, naye ekizibu ekyobulabe ennyo mu kumukuba yamwabya omusuwa mu bwongo. Omusuwa ogwo ne gufulumya omusaayi ne gugenda mu bifo ebiri very critical mu bwongo, era bagenda otuuka omulongoosa ng'omuntu omulamu abeera alina sense ezibeera 15, yalinako 13. Ne tumuteeka mu ICU, intensive care unit. Baddokita baakola ekisoboka kyonna era I'm forever grateful ku baddokita abajjanjaba mama wange Mulago Hospital. I'll be forever grateful. Kuba twakola ffe ekyaffe kye tusobola okukola, nammwe ne mukola ekyammwe kye musobola okukola, naye eyali asalawo ye yali Allah subhanahu wa ta'ala, teekateeka ya Mungu. Kuba mama wange olunaku olwo ng'embeera tennamutuukako, embeera emutuukako ku ssaawa 8 ez'ekiro, yayogera naffe ffenna abaana be. She was very happy nga tusobola kumanya nti no mama wange alina n'ekimuluma, kuba ye mutwadde ng'omulwadde naye ng'ate asigala akulaga nti mugumu. Naye mama wange ng'ali mu intensive care unit, nasiringa ddiru ne Mungu wange ne mugamba nti maama wange singa ava mu mbeera gy'alimu sigenda kuddamu kukola kintu kigenda mumuleetera kubeera nga afuna pressure. Ayinza okuba nga adde takiŋŋamba, naye nga yebasumbuwa omwami wange ne bamulaga video ze mba njogera, n'afuna pressure n'afuna stress, kyeka okuba naye kibadde kikola ki kimulya mukazi wattu. Era muli mu mutima neegamba tikirabika okuba ndi omu kubadde nga bateekawo ku pressure eri maama wange newankubadde ebirala bibaddewo. Maama wange yabadde omwana wange ku duniya. Buli kimu kyenkola abadde akigabanako 70% nga yasooka nga kirinako 30%. Naye olwaleero mbadde mulekwa kuba kitange yafa 2023. Is it 20? Yeah, 2004. Nentuumibwa mulekwa. Olwaleero nayambadde erinnya eddala mpitibwa Nfunzi, kwa mama wange takyaliwo. Naye mu kusiringa ddiru yange ne Mungu nti sigenda maama wange singa amuyamba n'avaayo n'amuzza, newankubadde nali ntegedde nti tagenda kuddamu kubeera ekyo kubeera nga bwali, kuba omuntu olwedde gwe bali amaze bamoperatinga nga olwedde yasanyaladde, pressure yali very high nga yamaze ofuna stroke side emu. Naye nagamba sijja kuddamu kwogera ku nsonga yonna yonna emuleetera pressure, newankubadde maama wange Mungu yamujjulula kubanga tugerera ku nteekateeka za Mungu era ngenda kutambulira ku ekyo. Newankubadde she is no more, ngenda sigala standingidde ku decision yange gye nateekinga ey'obutaddamu kwogera ku nsonga z'ababufuzi nga omulimu, ng'ekintu ekiri awo nti no it's an obligation, I have to talk about it. It's an obligation, nina okwogera kw'eno ensonga no. Era n'olw'ensonga lwaki nkoze video yange eno nti they are my followers abali waneena abatamanyi naki kyempitamu. Nze nnaku 2 emabega katono nfune kye bayita cardiac arrest cause sabadde na musaayi. Naye alhamdulillah baddokita bakoze kye basooka n'entereera. Era kati nti ku medication. Nemwe ebyo byonna byonna kikyentegeeza nti nze ensi yange abadde mmange.
ensi yange abadde maama wange. Maama wange waba takyaliwo, siina nsi gye nneetaaga. Siina nsi gye nneetaaga kulwanirira. Siina nsi gye nneetaaga kunteeka ku pressure. Akatono kano ke nnina mungo kampani engalo zange kagenda kunyimirizaawo. Sigamba mbuno ndi bulungi. No, I'm not a billionaire. Nate nebaza Katonda. Tindasobodde okujjanjaba maama wange ne baganda bange. Despite the expenses nti zabadde nnene nnyo. Namumanyi omuntu ng'ali mulago. Nga taliwo just nti oba aliwo nnaku bunaku. Omuntu ng'ali mu intensive care unit. Eddagala eryali limuteebwako. We spent but nga tetulaba nti no batuspendinga. Ekitwagala kimamange asobole okubeera ng'akola kya regaininga consciousness ye. Nekyagana kubanga yali mu nteekateeka ya muntu. Kati ensi yange weba envuddeko siina nsi ddala gye nsobola kulwanirira. Maama wange yebadde ensi yange es'okutandikirwako. Kati ate sisobola kubeera nga n'ensi endala gye nnina ku sayidi ey'omukwano ey'omwami wange naye mutwala mu kkubo lyerimu lyeryo. Abantu bange badde banjagala nnyo. Ng'omutasobola kugamba nti oba asobola okujja n'angamba ekintu naye nga bangi bayita mu bantu benjagala ne babateekako pressure ne bateekako stress. Omuntu n'agamba naye olw'okuba nti n'omuntu obadde okiina muli eri ng'omanyi nti kasita munnaye mukadde wange we tunaatereza kineeno asobola okubakaŋŋamba okufuna kinene ekintu. Naye nze maama wange waba takyaliwo then siina kirala kiki neetaaga kubiwulidde. Naye nga muli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga. Yagamba nti byonna okubeera mu struggle n'okubeera ng'ayogera ku bya politics abadde alwanirira anti oba oliyawo eggwanga likyuka maama we abenefitingamu. Mbu naye kati maama we kaafudde talaba kiki ate kimwogeza ku by'obuyinza. Kwegamba yagamba nti maama ye kwe yafudde talaba gavumenti lwaki aba alwana nti eveeko. Oli nange we bali kuba naffe nja kuba nga tukomawo tovaawo.